Celebrity track kwe mukutu gwoli subscribing obeere nga onyumirwa emboozi z'aba celebrity bo obeere nga onyumirwa ddala abaki bye boogera abamu tubagwikiriza ne batugamba ebigambo 5 abamu ne batugamba ebigambo bingi abamu ne banyiiga abamu ne basanyuka but of course tuba tubaagala nnyo njagala nnyo okutumira olunaku olwaleero eno show eri dedicated to the loved lady the beautiful woman the woman that knows how to dress up very well she looks beautiful, she puts on a good makeup Mama Mal Rema Namakula nti mwanyinazo ogamba otya aboolugave bagamba batya obulamu obugamba butya eyo gy'oli Mr. Handsome ngankunoonya sikulaba njagala kulabako tubeeko ne byetunyumya naye omukyalo ono alayika tanganya Eva wanjise ogamba otya gyendi oli otya obulamu bugamba ki bweyagala Mama Mal agamba ki mulungi talina buzibu alabika atya ennaku zino mwana alinga byakulya wangi omwana alabika bulungi olaba nange mukyala munne mulaba nti alabika bulungi which means afaanana obuwala obukola mu nnyonyi yabuyitako dda alinga Bikira Maria naye ani alikwawula ku Rema byaddala simanyi maybe Katonda kuba naye akwagala nnyo naye wasooka Rema mu industry naye Rema akwagadde nnyo si kibi kirinamu obuzibu mama neddanga lwaki naye by the Rema mulano okuyita Rema Evelyn 2019 just tunyumya mbunyumya 2019 bayimbi kyabasajja nga sirwa nyimba musajja naye nga babadde smart bafaananye bulungi basajja 5 abasajja bitusi esooka abo abaana bambi bafaananye bulungi ate bambadde bulungi nnyo then nezaako Wyke Benda ne Wyke Benda ayambadde bulungi ate alabika bulungi nenzizaako Eddie Kenzo ayambadde bulungi ate nga alabika bulungi nenzizaako Mwami Kyagulanyi ayambadde bulungi ate nga alabika bulungi ekyo si kirumamu mbuzayo mulala omu omwami omulala ndabikidde obulungi Peter Miles ne Peter Miles guno mwaka nga talabise nnyo mu bantu ayinza oba talabise mu bantu naye nze mulaba bintu bye byateekayo like alabika bulungi wenkugambira nti osinzidde ku ki extra credits zosinziddeko balonda zensingiddeko balonda nti ebintu byabwe bye bambala bya kirasi like omanyize okulaba omwami ne wabeera boyfriend wange nga oba akedde ku makya n'ayambala omutunuulira soka ne valuing ebintu by'ayambadde nze ekyo kyo kimakingisa omuntu nti ayambadde bulungi to me okuba nga oyambadde bulungi nti Alan eno jaketi yo gy'oyambadde ya ssente Alan oba oyambadde bulungi to me because nze njagala nnyo okwambala ate njagala nnyo ebintu ebya kirasi ani akutungira engoye z'oyambala oba ani akwambaza osinga bifu nawe ebintu Posh Kesi ali Kabalagala then ne Abbas yatungira mwena ne Rema yes naye Rema of course era akyusaako Abbas yatunga n'engoye z'omukolo eza wedding oba yakola ku kyala shower yatunga za ku kyala shower byonna Abbas then n'abalala nabo beemanyi ani akuba ebifaananyi bya Andrew era yakuba ne Rema lwaki muyina omuntu omu lwaki tulina omuntu omu abakuba okirinamu obuzibu abalala temwagala baako mirimu n'abalala bakuba kati olaba Rema yakyusa alina n'abalala waliyo ani Emma waliyo Hamza waliyo Charisma sebunya naye akuba ebifaananyi waliyo cameraman gwe bayita Hamza badde mmanyi oli mukyasa amala gamwogerako badde mmanyi nti oli omwami wa kitiibwa nange mwa respect by the way sobola kumala gamwogerako kubanga bba wa muyimbi wange bba wa muganda wange mutabani wange ndo yakuba so amala gamwogerako bwenti tugende mu 2019 abakyala basinze okwambalira obulungi abakyala basinze okunyambalira obulungi omukyala Juliana Kanyomozi Juliana mwagala nnyo anyambalidde bulungi nnyo then nenzaako omukyala Rema Namakula
baneze Rema anyambalira bulungi ankuba ebintu bye byayambala Rema kuba binsanyusa yes byayambala ebintu bye byayambala byalabika kwegamba embeerazi zinsanyusa wokusatu mukyala Irene Namatovu mukyala wa Geoffrey Rutaya anyambalidde bulungi nnyo ongamba mba artist newataba Babi Kyagulanyi oyo mukyala naye anyambalidde bulungi nnyo then wabulayo omwoyo olowooza tebayitamu nga nina bangi nnyo mbayiseewo isawo omukale ne Remy Live Wire yes beba basinga okwambalira obulungi ne Gabi Remy ne Gabi naabo banyambalira 2019 2019 goloza ki ekisinza okutunda Rema ekisinza okutunda Evelyn banna mu bantu abantu bantegedde nnyo guno omwaka goloza ki kyosinza okukola obulungi kweyisa bulungi eri abantu kimu because mbadde n'empisa ennungi ndowooza kintunze eri abantu aya wenkubuuliza ani akola makeup wammwe Faith yakola ne Rema munyuma nnyo because abimanyi byakola this year twakulaba ne Rema ku birthday yo Rema yajja omukwano gwammwe teri aletingamu ne down musobodde mutyo kikuuma kwewa ekitiibwa n'empisa ndowooza buli omu gye bamuzaalira waliyo empisa because olaba Alan woba olina empisa tosobola kulemagana okukwata na muntu kaabe boyfriend wo kaabe girlfriend wo kaabe just mukwano gwo kaabe muganda wo because nze buli muntu anjagala era oli atanjagala yaba n'ekizibu ki Rema yategeera atya birthday yo najja yali surprise bid nti waliwo yamugamba nga kutokimanyi naye wamulabiraawo yasooka yali ebusaabala mukyala Babi Kyagulanyi era ne bazannyo omwami Kyagulanyi ne mukyala Babi bebagintegekere yali ebusaabala oba wagirabe yali ku beach eyokubiri yali ku Spectrum mukyala Rem yali surprise gyebatera ku Spectrum yes kati Rema yagamba ki nga awo mukulimbalimba awo bagamba biki nyangamba my sister tugendeko for a dinner because era bulijjo tugenda ffe tugenda because dinner si kizibu kyaffe nemugala nemukubya ebifaananyi yes nanga tugendeko naye yambala bulungi because tuli mu days zobiki like because birthday yange yaliwo Monday ate nakomawo mu ggwanga because nali ntambuddemuko nakomawo ku Monday lwennyini then birthday ne baginkolera on Wednesday then n'endala ku Lwokuna awo nnyini wenjagala okubeera nga mpunzika olunaku olwaleero Evelyn Namulondo esooka tubulire babitusi bategese kapyaki omanyi naawe obeera mu biyungu bingi nnyo nekyaba babitusi mu kiyungu obeerayo nga bafumba komiti yaabwe tebakunnyonnyola kwendyo gy'obabuuza obagambe Namulondo oyo tokwatamu nga bitambula okwatamu ki kitegeeza ki anti engambo zigamba simanyi Eva simanyi like abaagala simanyi kulaka kuliko baayagala so abaagala baganda bange ekirala abaana bato by the way nze mbayita batabani bange Eva ozaala Deliver Julio Mistari ne Bobby Lash ne Hero mmanyi mutabani wange kati Hero adda kwabo abo be ba first born then Hero second born sobola naawe nagamba nze buli ali mu industry muganda wange kabeerani olaba naawe n'oli omwami ali ku kamera buli sisobola kudeetinga ba artist ebigambo byo ebisemanga omwaka gutukuggalawo ebigambo byange ebisemba nga omwaka tukuggalawo babinebaza nnyo bafaanizi bange banjagadde because nakola show yange wano ku Labonita saa zaagenda wera 12 nga theatre ejjudde ndowooza weerabirako naawe waliwo lwaki ate saagaba guest saakola ki people balina love nyingi nnyo gyendi bandaga omukwano mungi nenebaza ne ba artist bonna abajja ku show yange ne bambeererawo because sina wadde artist gwe nasasula naye baaliwo full love gye balina gyendi mbeebaza nenebaza ne famire yange ne mami wange wadde my mum yafa naye yeebale kunkuza bulungi
ne dadi wange my dad yejali tibe bali kunkuza bulungi okweyisa obulungi eri abantu kyokola buli kimu kinyanguyidde andi buli kimu nze ndaba kyangu gyendi nkwano oba negambe nti nina feva eri abantu oba ndi blessed man. Rema osobola mwebaza otya mu bigambo 5? Rema Namakula mwebaza olwa love jandaza okuva lwe namumeetinga Rema njagadde paka kati up to now people newe boogera ki Namakula asigadde anjagala n'ebirungi bingi nnyo byankoledde ndowooza singa si Rema kuba waliwo ebyaliko awo emabegako awo ku media bambi byali bingi nga biruma naye omuntu okuwayiriza ekintu ky'otolinako mutwe n'amagulu Alan kiruma nga te buli w'osanga omuntu akigamba ne oba ofulumyemu wano mu ggwanga ng'oli akigamba bambi byampisa bubi okutwaliza awamu naye nebaza Mukama nti Rema yaliwo for me nga muganda wange nangumya nangamba you know people buli lw'oyambuka wabaayo ababa bagala okukussa nenze sisobola kukka kuba ndina Katonda ndiko ekisa kya Katonda. Nebaza nnyo Rema omwaka guno nebaza nnyo Baby Kyagulanyi nebaza nnyo Irene Namatovu nebaza nnyo B2C nebaza nnyo ne Ebonzi my boss JWK because ampadde omukisa munene okubanga people mumanya singa teyali mwami JWK singa people temumanyi ne Ebonzi family enjagadde nnyo then neba media Alan naawe nkwagala nnyo because Alan ombeereddewo okuva lwe natandika bino ebintu Alan onjagadde nange nenneeti onjagadde nnyo muganda wange nkwagala nnyo then ne mutabani wange Hero Semakula nkwagala nnyo nze bamusigale ndi mama Hero Evelyn Namulondo akuzanyira mu Ebonzi asenene ate mukwano gwa Namakula nnyo ne family ya Lutaya ne family ya Kyagulanyi menye kindeke kale and then n'abayimbi abalala bambi bajja looza mbaso Waiki Benda Waiki muganda wange ne ku birthday yange Waiki Benda yaliwo Waiki we bali Farida Ndaus Farida Ndaus bane mbadde mwerabidde muganda wange ono mulamu waffe tukwagala nnyo Farida Ndaus andi ekirala ne ba artist abalala bambi ekiralo yagala mpeta Linda Kumukwano Kamaleyo ba artist abalala basweetheart mbagala nnyo era mukimanyi nammwe abayimbi bo bakimanyi obaagala tugenda ku kintu ky'obufumbo kababe bannakatemba kababe baani naye lwakuba waliwo bensinga obeera nabo of course era bebabeera bajja okubeera ku mimwa ne ba artist abalala bonna nkola ki obaagala mbagala nnyo katugende ku nsonga y'obufumbo ye obufumbo bo empitayo yaddi n'okwanjulako ebya munno byawedde ebya Rema byawedde kati awo tuba tumanyi muli mu nteekateeka Evelyn Namulondo yaddako abantu sooka obeeko nekyobagamba mbadde manyi ngenda sooka kuzza ku Baby Hero ate mwaga sooka zala mwana akubiri tola nandisoose kuzza ku Baby anti agenda omukuzaalamu aba alina okukola emikolo gy'emikolo gyagala bane Alan kakolera emikolo naawe otye ngenda gikola very soon ogwo mwaka tegenda kugwako next tunaabuuza Rema naye amumanyi Rema agenda okukuba emikolo ati muli ba mikwano nnyo Rema amumanyi of course era Namakula abeera alina okuba nga amumanyi kuba Namakula ye metroni wange oye mulondeddewo asookezaako leeta ki bannange Alan obuuza nnyo kati webanaba nga waliyo bangi nze nenjogera abantu bagambe nti Cruise yagenda okunkuba empeta abantu batye njamu banyonyolako olwo ng'emikolo gituuse kale Evelyn Namulondo muyite mukwano gwa Rema omubwati ate nga ne Rema bambi amwagala nnyo ate nga naye ayagala nnyo afuuka baluganda nze ne Rema ndi sister we siri mukwano by the way Hamza kati akuyisa atya kati Hamza kati gwe ne Hamza ne muli ba mukwano nnyo mbadde nsaba olaba ebya famire y'abandi ya muganda famire ya muganda wange Rema iyo gireke ebyo biba birungi n'obibuuza ku Rema naawe kati temwebuuzaako tasobola kubanga oli muli ku dining emulya ng'ayitawo n'agamba oliota Evelyn Rema tasobola ate kutoola n'olubuuza Rema bannange sooka ombuulire famire ya Namulondo ali atya sijja teekawo linnya kuba nateekawo linnya lyojja gifuula issue ali atya eri eba famire
biri biba nedda ezo family issues. Kati olaba omuntu wembeera mu relation ngoli mukwano gwo okitegera ffe nga kati nga ffe eno osobola tugamba nti he's fine, like do you talk? No, he's okay, of course. Yes, kyetubuuza. Gwe tunuuli olabira ku Rema n'omanya nti baawa ali atya. Kati Rema agezze akoze atukula ali atya. Nkwano mbadde nsaba onoonya ku Rema omulabe. Naye nze kyenda. Kati mutunula mu kamera omugambe Rema mwenoonyeko ne Alan. Simuyita no Rema because oli mukyala mufumbwe. Mukyala Sebunya. Mukyala Sebunya omulungi omu bw'ati. Rehema Namakula. Mukwano gwa Alan. Mukwano gwa Rema. Nakyo kiseeko. Yes, simanyi oba mukwano gwo nze simanyi. Mwami Alan ono ali ku kamera akusaba mbu mwenoonye. Akunoonye mwenoonye. Twenoonyeko. Rema anoonye ggwe. Twenoonyeko. Bambi Miss Sebunya noonya ku mwami ono. Ki mbugwani. Gwani. Rema mama Alan Cruz. Manager we. Rema ne Alan Cruz bagenda kwenoonyako. Oli manager we oli ki? Nze nga munnamawulire. Okay, kale nja mugamba bwe naaba mulabyeko. N'ekirala kyensembyayo nga 26 genda beera birthday ya Amal. Happy birthday baby Amal. I love you so much. Gwe mami Eva. Nze mama we Evelyn. Anti we mami we byonna. Nange kojjaawo. Alan Cruz. Nange happy birthday Amal. Tukwagala nnyo era twongera okwagaliza okulire ddala. Ebintu byange kambireke naye Rema wamma nkwagala nnyo. Rema wamma nkwagala nnyo. N'ekirala twenoonyeeko Rema Namakula. Nga weesibye ku muganda wange omwagaza. Bonna wama musubscribing. Mugende maaso n'okuba nga mwagala Celebrity Track. Mwebale nnyo okujaga, mwebale nnyo okwagala Evelyn Namulondo. Nange wano we mbagambidde nti Rema Namakula siba bulungi. Weeraba. Love you. Celebrity Track. Subscribe.